Okusinziira ku biwandiiko ebiriwo abantu abasomi 10,000 okwetoolera nga be bafuna ssente okuva mu kutunda airtime nga kino kivudde ku kuba ng'omuwendo gw'abantu abakozesa airtime gweyongera. Mu kaweefube ekitongole ky'ebyempuliziganya UCC okugezaako okumala obumenyi bw'amateeka eggyewo airtime okutakula. Tumanyi buli muntu yaregistaringa card osobola omukwata, kaadi weetundiddwa osobola omukwata, naye twagenda okulaba nga tulina obuzibu ani agitunzizza oyo omuntu omufere oba omumenyi w'amateeka. So ne tugamba nti okumalawo ensonga eyo twetaaga kye tuyita traceability, nti buli ekikolebwa mu communication because bino bya tekinologiya, buli ekikolebwa buli muntu alina okuba nga ategeerekeka ali luddawa era yaani. Kiva tugamba nti no airtime cards zino tusooke tuziveeko olw'okuba nti jjukira nti n'ensi endala nnyingi nnyo zivudde ku airtime card ezo. Kino kampuni z'amasimo zikyaniriza nga kyakuyamba okutasasanya ssente nnyingi mu kukubisa obupapula oba okutakula n'okuba nga airtime ono ayino n'obutonde bw'ensi. Tutegeddeko nti kampuni zaawayo airtime gwe basigaza mu sitoko nga UCC esuubira airtime ono okubanga awedde mu katale omwezi ogw'omukaaga gunaatuukira. Wakati tusobola gamba bugambi tutaddewo deadline ya next month kubanga bakolesa airtime oyo bamu importinga abantu bamu stockinga. So tugezaako kubawuliriza ne tugamba mwerayo airtime yenkana atya bungi butya musuubira mujja mumala mu bbanga ki. Kati oluvannyuma lw'okumaliriza enteeseganya ezo ne tusalawo nti tuteekewo deadline eno n'abantu bennyini tubawoninge tubagambe buno bwe budde bwe tugenda okukomako okukkiriza ezo scratch card. Ngano gajja kuba mawulire malungi eri abakola bizinesi ya mobile money kuba airtime aliko ssente ntono. Wabula kino kyakuyingiriza bangi. Moses Kangume ngono yamaliriza sini ey'omukaaga asubula airtime mu bungi n'amusuubuza amutunda amaduuka ng'agamba nti okwera airtime obupapula kijja kufiiriza ye n'abantu abalala bangi emirimu kyokka nga ogw'omulimu ogumubeezaawo. Kino eky'okuggyako airtime tekigenda kutuyamba kubanga no airtime gw'olaba gwensuubuza bwenfunako akasente ka rent nenfunako esente ez'okulya badde mbaza nti bwe mba nsubula airtime wange yenda kuggyako akasente neweererako tuition wano Makerere. Kangume takkiriza nti airtime alina wakwataganira n'obumenyi bw'amateeka. Weekwataganira ne security bino ebyabagamba bye security airtime talina buzibu bwonna. Nze mbadde ngamba ekirowoozo kyange nga nze ng'omuntu asubula airtime ngamba nti airtime bamulekewo. Wabula Wayiso agamba nti buli kirungi kye bakola oluyigirizibwa. Bwe lwogezaako kumalawo ekizibu ekimu in most cases wabeerawo ekizibu ekirala ky'okucreatinga. Tewaliwo solution yogamba nti bwendeeta eno tegenda kuvaamu buzibu. Olaba ne baba bakola kkubo bamenya ebizimbe ne baba bajjanjaba muntu awulira obulumi nga bamukuba empiso. Kino era kyakuzibuwalira naddala abantu ab'omu byalo abatasobola tekinologiya wa airtime w'okusema. You see, there's no situation that is difficult for human beings. Incidentally, human beings are very adaptive people. When mobile money came, people thought the rural areas would not know how to send and receive money. They do. Don't be presumptuous that people do not know what to do with their phones. They will definitely do it. And if you give people so many options, you can either do X, Y, up to Z, then the initiative to learn, to adopt to a more modern system will not be there. Mu kiseera ekisigadde abadde besigamye ku mulimu gwa airtime okufuna oba okwongera ku nfuna balina okutandika okugezaako ebirala. Employment is available in other ways. It does not mean that hawking SIM cards, airtime, is the only source of employment. You can still do that in a certain designated place. Benefit egenda okuva mu kintu kino nnene nnyo okusinga abantu ababadde bafunamu emirimu. Edward Muhumuza yakusakidde Gulu ku Lwabukedde TV agafuna.